Adamu yafiirwa kisa kiyalina tokola ki okuddiza Katonda kati Mukama kyovola bagamba mu Malaki 3:8 nguweyongera wansi n'agamba nti waki munyaga mubuuza twakunyaga tutya kati aba tategeeza nti mumpe ssente zammwe. Katonda tatunulidde muntu mujjako ssente ze era Katonda tatunulira bugagga bwa muntu ku akawunti alinako mmeka. Katonda atunulira mutima gwa Sami n'abuuza naye Sami ono okwagala kwe kuluwa. Kati nga stopinzemu emyezi ng'ebiri mwezi ogwo ogwokubiri nali neebase n'endoota omusajja yajjanga mukambwe yali akutte effumu nga lyako omuliro nga saamulaba yali ng'omuliro naŋŋamba lwaki oli ekimu eky'ekkumi annaekiri ekirooto naŋŋamba lwaki oli ekimu eky'ekkumi olwaki olya ssente zange mu kirooto najja nfumita effumu nali mu lusuku olw'amatooke mu bitooke mwe nali naye nga eri ku mabbali yonna waliyo omuliro ng'akafaasi ke ndimu kokka kano ke kataalyakaamu muliro. Najja n'effumu anfumite we naddira engulu naye okumanya natya nadda engulu nga nfuse ku buliri nga nfuse n'endusulusu. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya yintaneeti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku 07 519 715 oba 0787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga 07 367 362 oba 0772 999 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Okay, mwena abali ku mukutu guno gwa Unique Media tubaaniriza tubabuuzaako musibye mutya mwasuze mutya okusinzira ku time gyolabirako video eno. Samikege manya gange Roland Selima ku kamera yaliko okulaba nga ate bukimu kitambula bulungi. Nja kutandika nga nkugamba oyinza okuba oli eyo
weemulugunya. Yesu tankoledde kino, musabye kino, omwaka guweddeko, talina kyankoledde. Ne munnaye saagala weerabire nti muganda wo, maama wo, taata wo, jjajjaawo, mikwano gyo egisinga n'oli ng'osinga okwagala ate munnange ye wamuziika luli ng'okyali mulamu. Sooka weebaze ekyo, sooka weebaze obulamu, kubanga obulamu obeera mulamu buli kimu oba osobola okukikola. Kale tukomyewo ne Jeremiah kulaba nga tetweyongerayo ne twakoma mu bujulizi. JS Medical Hubs banoonyeeko mu nnamba yaabwe eri mu kalanga ako koolaba kobadde olaba bakubireko, ojja kubeera nga ate ofuna obujjanjabi. Tusabe Katonda abeere nga ate akuwonya. Yostek munoonyeeko bintu bikwatagana na kompyuta, olina website gy'oyagala okuzimba, olina app, byonna munoonyeeko, ojja kubeera nga ate oyambibwa bulungi ddala. Njagala kutandika n'ebintu bibiri oba bisatu. Noba Jeremiah nsooke muwe yeyanjule. Sooka weyanjule Jeremiah, otuwe n'essaala, ndyoke ntandike n'obuntu bwange bwe ntandika nabwo obuba obubiri oba obusatu. Amiina. Kale. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ey'olwaleero, sonyiwa ebyonoono byaffe nga naffe esonyiwa abatusobezza, totutwala mu kukemebwa, naye tulokole eri ekyo ekibi, kubanga obwakabaka, obuyinza, ekitiibwa n'emirembe byonna bibyo. Ayi Mukama waffe Yesu Kristo, tukwebaza olw'olunaku lw'olwaleero lw'osobodde okutuwa okubeerako mu maaso go Mukama waffe Yesu Kristo. Tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'owadde abooluganda bonna abasobola okubeerawo ne bawuliriza obujulizi buno, n'abamu ne bubakyusa emitima gyabwe. Era oyongera obbamulisiza ekitangaala kyo munda mu mitima gyabwe, oyake munda mu bo basobole okulaba omusana, ekizikiza kisobole okuvaamu. Kristo Yesu tukwegayirira Mukama waffe omuyinza w'ebintu byonna nti tuli baana abanoonya okumanya naye nga tetumanyi kumanya kutuufu we kuli, naye gwe otugamba nti gwe kkubo n'amazima n'obulamu, era gwe kkubo eritutwala eri Katonda. Tusaba otuggulire emiryango gy'eggulu tusobole okutambula mu bwakabaka obw'ekitangaala, tuve mu kizikiza omulabe mwe yali atukwatira, tusobole okulaba obwakabaka obw'emirembe obujjudde okwakayakana n'ekitangaala eky'obulamu era eky'emirembe, ekyo ekikulukuta nga kiva ku ntebe ya Mukama waffe Yesu Kristo eyakayakana okuva mu ggulu. Tukuddiza ekitiibwa Kristo Yesu. Amiina. Kale waliwo omukwano gwange gwe njala okutumirako, atulaba nnyo, bamuyita Abi. Amuyita Abigaba. Weebale nnyo akubeerako, n'atutereezaamu here and there, Sami wano naye era okutereeza kwe kubeera nnyo. Lwaki vidiyo tuteekayo ntono? Weyanziza nnyo, tweyanzeege, kubanga omuntu awookinga alaba aba alina ensonga lwaki alaba, ate aba alina ennyonta, kubanga waliwo abalaba ne batakomentinga, naye omuntu akomentinga aba alina ensonga ku mutima nti lwaki akola ki, lwaki akomentinga. Ate kiyamba n'abalala, kubanga oli bw'abuuza ekibuuzo kimu kiddibwamu ensi yonna, buli muntu afuna okumanya okwo. So ate bw'oba nolina ekibuuzo n'otasobola kibuuza, abalala tubabazibira tasobola kumanya mazima. Kati njatandika ne komenti eno yantabudde, because nze olumu mba ndowooza tambulira ku page emu, ne waba wateekako komenti n'ogamba naye kiki. Yagambye kati when did Jeremiah get delivered from all the demons he converted himself to? Is there a possibility this man is still possessed? Nendo zawadi ategeeza possessed. Is there a possibility this man is still possessed? He wants to tell us all pastors are wrong, none is right. Naddamu n'agamba bamuyita nno ono bamuyita Rachel Kyalisiima, n'agamba bannange, let's stop being biased. This is the same man that spent 11 years believing the false Jesus. Now he got the real Jesus who told him that he is better than everyone on earth. Now my question is simple. We all know that when we receive salvation, we have to also get deliverance from all the demons that he packed himself into.
So when did he get his deliverance? Maybe the false Jesus just changed the color and told him you are better than all, just sit and relax. Kale kakinyonyole bulungi nze no kakino ntegeera gye kiva. Omanyi tulina ekizibu nti buli w'oyogera ku muntu w'omuntu watandika okwestioninga by'oyogera ebiseera ebisinga. Tavaayo ng'oyogera ku balala. Oba oyogera ku balala obeera oke. Kati nze ndowooza kubanga tulina be twayogera wale twayogera amannya kati buli omu yafuna kike. Bwe kiri. Agambye bino seetaaga Jeremiah bimubuuza kubanga mbeerawo ng'ayogera. Ekisookera ddala Jeremiah tagambangako nti Yesu yamugamba ye mutuufu yekka mu nsi eno tewali mulala. Ekyo sikiwuliranga kozi ng'olina gy'oyogerera ewalala. Nedda siina we njogerera wala. Oyinza okuba olina bukyano gy'obeera neno oyogera. Era nakano kankayiseewo. Siina mukutu gwa TikTok gwonna kweni. Amiina. Era simanyi ne bagula akawunti ya TikTok. Okay, kati ekyo kyo simanyi gye wakijje maama. Ekyokubiri, Jeremiah tagambangako nti buli musumba ali mu nsi eno mukyamu. Ekyo nakyo takyogerangako. Obuzibu buli nti alabika yakwogeredde ku gw'osinga okwagala we wali obuzibu. Ekirala, nze Samike ne be tukola nabo ku Unique Media temugenda kutwanguya olw'okuba mwe mwagala okutegeera Jeremiah we yalokokera we yafunira deliverance. Wala tekimutawaanya ono nti tannawulira Jeremiah walokokera wafulina deliverance ate awulira Jeremiah asomesa. So kyekimutawaanya ife. So nze sigenda kubuuka ate ntuuke Jeremiah walokera nga waliwo kye naleka emabega. Ekyo sigenda kikola maama. Kyengenda okukola tugenda kutambula step by step. I assure you Jeremiah tasobola kwogera byayogera kati nga teyalokoka nga teyafuna deliverance. Bwe kiri. So linda, beera patient enough. I think oyo muzze bulungi. Kale kakati njagala nga tutandika program yako olwaleero otandike n'okuttaanya ekintu kino ekye twayogerako kyongereko katono. Omwana ono yansabye tukyogereko katono kubanga twayogerako nti sitaani olumu ayogera. Sitaani ayogera ate ayogera aloosa n'okwogera n'ayogera. Kale tukawulirize kawanvumu naye tukawulirize. Tukawooli kuba yatugamba bangi baagala okujja wabweru naye tebasobola. Naye gwe Katonda akuwadde omukisa ogenze. Twalinga tusaba nga tusaba tubuulira enjiri era kati nkyagiremu olw'ekisa kya Katonda. Naye lumu omusumba omu n'ajja n'atugamba buli lw'obeera mu kyaki naye nga towaayo 1/10 kiba kibi oba oli azaamaanya Katonda. Oyo yakuwa omukisa otuuka w'oli kuba yatugamba bangi baagala okujja wabweru naye tebasobola. Naye gwe Katonda akuwadde omukisa ogenze naye n'omuli azaamaanya ssente ze. Jjukira nava waka nga sirina kyaki. Kati ne ŋŋamba kanfune kuno omusumba sobola omuwa ssente kuba ekituufu ssente nfuna okuggyako ezo ssente z'ekimu teziba nnyingi. Ne nfuna omusumba ne muwa ssente nzo zaali myezi nga 3-4 ne nsitoopingamu olw'ensonga nali nina byenjagala okugula era nagamba oyo sisita yange tamugula. Namugamba ngenda kwewolako 1/10 we naabanga neeterezezza nkigattewo lumu nkimuwe. Kati nga sitoopinzemu emyezi nga 2 mwezi ogwo ogwokubiri nali neebase nendoota omusajja yajjanga mukambwe yali akutte effumu nga lyaka omuliro nga saamulaba yalinga omuliro. Naŋŋamba lwaki oli 1/10 annaekiri ekirooto. Naŋŋamba lwaki oli 1/10 olwaki olya ssente zange mu kirooto. Najja nfumita effumu nali mu lusuku olw'amatooke mu bitooke mwe nali naye nga eri ku mabbali yonna waliyo omuliro ng'akafaasi ke ndimu kokka kano ke kataalyakamu muliro.
najja nefuma nfumite we naddira engulu naye okumanya natya nadda engulu nga nfuse ku buliri nga nfuse n'endusulusu natya nali mu kutya era mu kutya ennyo nenkwata essimu mu kiro ekyo nenkubira oyo pasita nga taliiko namukeereramu naŋŋamba Mukama Katonda munyiivu olw'okulya ekimu eky'ekkumi kye kuba omusajja ono namubuuza ne mu kirooto ne mugamba nti wani naŋŋamba oyo yennyini gw'obadde okiwa gw'oba okiwa mutuufu talina buzibu naŋŋamba oyo pasita ku makya naŋŋamba Mukama munyiivu omulyaza amaanya neneenenya nemuwa emyezi egyo ebiri enali sinabamuwa kuba sente zaaliko ku ssimu nenjimuwa naye ekintu muli mu mutima gwalinga gunnumiriza nga guŋŋamba lwaki omuwadde sente ekyo nekinnemerako ennaku 3-4 kati nenzija mu gurupu nembulirako sisitomu naŋŋamba oyo omusajja asabisa ayogera naye ebintu byakola si bya bwa Katonda naŋŋamba alina amaanyi agakusobola okukulumba mu kirooto naŋŋamba nze bye yabinkola natuukako n'okwagala okuva mu ddiini okuva mu bulokole nga mpulira buntamye nga njagala busuulawo lw'oyo musajja lwaki njogera bino Brother Jeremiah alina waayogeredde ku maloboozi tufuna amaloboozi ebiseera ebimu ne tugakkiririzaamu olw'ensonga nti tuba twakayingira mu bulokole oba tonnakula mu mwoyo oba okyali muto baba bakyakulagira nti kati kola booti ate nze ekivuddeko mwagale ye asomesa ekyo ekiteekeddwa omukyateekeddwa okukola so tasomesa kugoberera muntu nti kati pasita gundi ye mulungi ekyo kyekivuddeko nze njayaana nnyo okulaba nti mpuliriza meseji ye kiki mwoyo omutukuvu kyamulungamizza leero kikyagezaako tugamba leero mbadde nsaba nekyakyogerekoko kubanga abaana abangi bali eno mu biyumba n'abamu bali Uganda naye nga bali mu busibe obwo nga bali awo mu busibe obwo nti pasita kyagamba kyalina okukola abanga asinza ye kuba kati obanga asinza oyo omuntu Mukama akuwa omukisa njogedde nabingi naye mpulira essanyu kale amiina sisita bamuyitaani sisita nalabye ndowooza nalabyeko Shaki ndowooza ye Shakira ye Shakira ndowooza yali Hajati manyi batuuke yamanya bagakyusa kati olwako Shaki n'erinnya tuufu teribaawo awo simanyi linnya tuufu kale so nebaza Yesu Kristo olw'okubanga ate tusobodde okuwulira information ye kubanga ate ejja kuyamba abantu bangi naye ng'ogenda kuddamu kansoke kino nkyogere obujulizi bwa Jeremiah n'okusomesa kwa Jeremiah waliwo yataddeho komenti gye nayagadde bulinga kyennyanja amagumba ga jemu li emibula tolira mu magumba gajja kutuga kikyetegeeza gwe kaddemu kasanyusiza obujulizi bwa Jeremiah n'okusomesa kwe kulinganga kyennyanja okulya ekyennyanja jamu amagumba li emiwula kankireka awo ali mutuufu kale kakati ebintu bino of course ngenda kukiddamu naye era nawe ngenda okutuuka mu maaso era nziremu nkone ku bujulizi bwange bina ebukwatirako era ku kintu ekyo kubeera nakolako kyakemu nakolako nakolako obuweereza kakati aga amaloboozi bambi gajawulira ne bamugamba nti ekimu ekyekumi ekisooka mu byonna Katonda tayagala Sami kumuwa sente ze sente zo size zitwala omuntu mu ggulu Mukama Katonda yaleeta ekimu eky'ekkumi ekyokuyamba abalala abali mu mbeera embi kati ekimu eky'ekkumi ekyo bwe kijja nga kijja kuyamba abalala bano abasumba ne beefuula bakabona be balina okulisiivinga byonna ebiva luddawa kubanga be babuulira enjiri ate be bavuba emyojo n'okugigibalo gikola ki naye bwe bamala ogireeta bagifuula ate jaggeyo n'okusingawo emirundi eki ebiri nga bwe twasoma mu Bayibuli emabegako kakati lwaki nkugamba bwe ntyo nti oyo omwana ow'obuwala okusinziira ku kirooto kye yafuna n'ekimu ekikumi bali bakimukaka buki mukasi Mukama Katonda yateekawo ekimu eky'ekkumi okuyamba abalala kati bw'oŋŋamba nti ekimu eky'ekkumi nkireete nkiweereze
nkiwa omusumba ayina abamu batukubira n'amasimu munange sinnakiraba kujjukiza yete kimu ekyekumi budde bukoleze eki munaino time enaatera kakati nja kunnyonnyola sisita n'abalala bonna ekimu ekyekumi kuba kwagala okwagala kyekigambo kya Katonda ekyobulamu nti bw'obanga owaayo ekimu ekyekumi tikitegeeza nti kimu ekyekumi tekisapozi genda wa musumba yekka ekyo njala nakyo tukitereeze ekimu ekyekumi tekinagenda wa musumba tekinagenda wa musumba wokka of course bw'oba olaba nga omusumbawo asobola okuyamba abantu n'akyalira abalema abali mu makomera nga abakyalira osobola kikwata n'okimuwa kubanga oba omaze okutegeera ki enkola ye ekirala osobola okukwata ekimu ekyekumi ekyo kyennyini n'onoonya abantu abali mu mbeera embi gwe kennyini n'ogenda n'oyamba abantu n'oba omugulidde kafaliso kayinkyemu nga badde asula ku ttaka oba oddiza Katonda kubanga ennyumba ya Katonda gyotuteeka ekimu agamba mumpe ekimu ekyekumi n'ebiweebwayo ennyumba yange ereme kubulamu kyakola ki kyakulya ennyumba ya Katonda eri luddawa kizimbe si kizimbe bikolwa by'abatume 17:24 Bayibuli etugamba nze situla mu bizimbe bikolebwa na mikono gy'abantu naye emikono gy'abantu yeffe yeekalo ya Katonda ennamu entukuvu kitegeeza bwe nkwata sami ne mmuwa bantadde mu yeekalo yaani bantadde mu yeekalo ya Katonda kuba yeekalo ya Katonda yenze yeggwe yeekalo ya Katonda kakati ekyokuyamba abantu abalala kuba kuwa kimu kya 10 oba omwezi guweddeko oba tegukoze eki teguweddeko gwe buli wookwata n'owaayo kwekyo ky'oyina oyinza n'okusabira omuntu nakyo kimu kya 10 ate ekimu ekyekumi kino si ssente kyandibadde kisa kwandibadde kwagala kyandibadde kitiibwa kya Katonda ekyafiirwa okuva ku Adamu kiba tulina okukola ki okumuddiza Adamu yafiirwa kisa kiyalina ate okukola ki okuddiza Katonda kati Mukama kyova olaba agamba mu Malaki 3:8-9 nguweeyongera wansi n'agamba nti waaki munnyaga mubuuza twakunyaga tutya kati aba tategeeza nti mumpe ssente zammwe Katonda tatunulidde muntu mujjako ssente ze era Katonda tatunulira bugagga bwa muntu ku akawunti alinako mmeka Katonda atunulira mutima gwa Sami n'abuuza naye Sami ono okwagala kwe kuluwa kyekimu kyekyaki ekyekumi kubanga era nyinza okuba nga nsasulwa omusaala nga nkikwata nenkijjako nenkikuwa naye nga wenkijjako nebanga yejjeeko omugugu omunene nkiwaayo kuba siina kyakkola kati pressure tugikomye ey'okulowooza nti bw'okwata sente n'oziwaayo ew'omusumba oba omuwadde ekimu ekyekumi nedda ekimu ekyekumi kuba kwagala sente asobola ozikuwa naye nga zikuweera mu mateeka kuba wamugamba etteeka yes kati ono omukyala bambi badde bamuvugira mu ki baali bamuvugira mu tteeka kati oli n'atuuka n'okuba nga setaani we oyo si Katonda ekyo ekirooto kye yafuna Katonda tasobola kujja kuvunaana muntu lwaki tompa ssente zange ate yakateekalako lwaki olya ssente zange okitegedde kati weebuuza oyo akolera luddawa oyo yajja n'effumu ye akolera luddawa ate mu kirooto yali ayagala mufumita obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obukyafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo
wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kati nze Sami kankubuulireko. Nze namanya Katonda. Nimanya lwaki Katonda kyakola ki? Kyayagala. Katonda kyayagala gwe yeraavu gwe mukwano. Nti kye nnina bwe nkigabana ne Sami. Netukola bwe mba Sami onsobezza ne tutuula wamu. Ekigwawo. Ne gamba ti Sami wankola kino. Naye mbadde nsaba tukole ki? Tukireke tutambuze obulamu bujja. Ekyo kimu kya 10 okukuba kwagala. Okwagala kimu kya 10 kye tuwaayo. Kati oli ekirooto kyafuna alaba nga waliwo omusajja yeetolozza omuliro ndowooza olaba ali mu kkomera. Ali mu geyeena. Mukama waffe Yesu Kristo wa kitangaala. Ye atambulira mu kitangaala. Yava mu kire, yava mu Musa yamusinkagana ng'ali mu kasaka ak'omuliro. Naye nga ddoboozi lirikola ki? Lyawulira. Mukama waffe Yesu Kristo n'ajja n'ekitangaala. Kuba Kristo agamba nze musana gwaki? Gw'ensi. Kati bwe gufuuka omusana tulina kugoberera kitangaala si muliro. Kati oli omuwala bambi yali mu geyeena. Kati sitaani yagolokoka. Kubanga Mukama yayagala omulaga nti oyo gw'otambula naye si muntu wange. Kubanga nze atakola naawe ataakuteresa siina budde bujja kubanja kyesaakuwola. Awo no yajja. Njagala otimanye nti sitaani yafuga financially. Yafuga ensi. Ya finance byonna bya sitaani. Byonna yabikola ki? Yabifuga. Yabifuga. Kati bano bakozesa amaanyi ago ge baba nago bapasita abo ne basindika emyoyo gino njigina ne gibanja. Nange nagisindikanga ne gibanja. Wakolera kyaki? Okusindika okusindisa ogenda okubanja? Ekyo nakikolanga nga kitono nnyo gyendi. Nga fazali nkusuza nga teweebase. Nyingi zange ku macho jazikero zikole ki? Ozireete. Ojja kusula oyimiridde otuule okakkane paka nga lwoteetaani. Nze baali tebanziba. Nze baali tebanziba. Ekyo nkikubuulira mazima nga ndi mu kamera wa. Nze baali tebanziba. Gwani atandika okunziba. Waliwo eyanziba ng'era tukyali kwano. Waliwo eyanziba. Nadduka ne mugamba ojja kiwulira. Satani namukubira simu naye buli yali alina kaamugwako okubayita okubanja. Kati sitaani ye bw'aba abanja azikiriza buli kimu kyonna. Taba na kisa. Ate ekisaba sitaani talina mukwano. Sitaani kino kyamulema mu nsi kye bayita okwagala. Ne bwe liba ddoboozi lye nga likaka mukali kayitamu. Ekitompa sente. Lwaki tompa sente zange? Kitegedde. Kakati bwe tuba tusinza Katonda okuwaayo sente kino kankitereeze bulungi ekimu eky'ekkumi si sente. Kimu eky'ekkumi kisa kuyamba. Nti osobola okukwata sente n'owaayo okusinziira ku kwagala kwandibadde kwagala. Kusinziira ku kwagalako. Ne kati Mukama omutwalo n'ojjako 10,000 obwaba awedde. Eyo Katonda oba omumaliriza. Kati ekyo kikyamu. Kenda kange katakyana kya manja. Katonda yatonda eggulu n'ensi n'omugerageranya ku busente. Anti we nkwata omutwalo n'ensukako 10,000 batakyana kya manja. Nedda ssebo. Akendanga kange. Kati omanyi lwaki bagamba omuntu nti genda onaabe eddagala liirino? Simanyi. Baba bamugyamu okutegeera kwa Katonda bamugamba gino emiti gye giwonya. Bw'onaaba kino ojja kuba era naye anaaba akimanya agenda kukola ki? Kuwona. Era n'awona. Naye singa bamugamba tukusabire ogenda kuva wano ng'okoze ki? Kampiseewo ne kano okweno times okeerabira. Bannange omuntu yenna era ndowooza abamu munkubiddeko munkontakitinzeeko. Omuntu yenna agezaako okukontakitinga nze oba Roland nga ggwe oyagala nnamba ya Jeremiah mbu akusabireko tetugenda gikuwa nkaddemu. Omuntu yenna nga ggwe reason gy'onoonyeza Jeremiah oyina ebizibu era oluwulira nga Jeremiah waakusabirako ojja kutereera ogenda kuba oteredde. Nze kasita oŋŋamba bisitoola ebyo sina kye ŋŋenda kukuyamba sijja gikuwa. Wabula oyo yenna
anoonya ennamba nga owulira ayagala kweyongera kumanya, ayagala kweyongera kutegeera, ennyonta agirina. Oyo wenjogera ne Jeremiah n'aŋŋamba muwe ennamba njagikuwa. Naye mmwe abajjira mu mbeera eringa ey'obusawo, oli asooka nakubuuza ogamba oti eyo nti gyendi. Kakati omuntu oyo akyali musamize oba nedda? Akyabikola oba nedda? Nti amunne takyabikola yalokoka nti kati asobola okunsabirako n'entereera. Jeremiah si yatereeza. Kristo ye musumba lyekkubo. Ndoza bantegere. Kristo ye musumba lyekkubo. Kambate na kino kankitereeza. Teriyo shortcut. Teri. Buliji eryeki. Tulina okukola ki? Kwali omwami bambi omukyala eyampeereza mmesi naye ndaba embeera gyagaliramu ennamba ya Jeremiah. Yalowooza Jeremiah wanaamusabira ng'ateredde. Ekyo ekintu kikomawo nakulesaawo n'ansonyiwa. Ekyo ekintu Brother Samike kikomawo wano we tugambidde nti okukkiriza kw'omuntu kwe kuwonya omuntu. Kati nze nina owooluganda mukwano gwange eyali alina omusujja nga gumuluma ng'alina oba zaali 15 z'ez'okulya naye ng'atayagala kuwona. Kati ng'ayagala 15 zaswala agenda agula eddagala amene ati talina kyakola ki kyakulya n'agamba 15 ezo kanzitereke kangende wansi nfukamire nsabe Katonda, Katonda agenda kumponya. Yagenda n'asaba nampa obujulizi n'aŋŋamba mponye. 15 nazikola ki? Kati abantu bonna abajja nga banoonya ennamba yange balina kubanga banoonya kugattibwako nga yeetaaga kumanya byama by'obwakabaka bwa Katonda, si maanyi ga kizikiza. Lino byenjogerako oba byengezaako kubawa mbabulya background mwe nayita okusobola okubanga gwe togigendamu era nga ne bwolaba omuntu agirimu omanye wa wooli era olina waba kikutuddemu oba ekikole ki okimanye. Kati omukyalo ono eyafunye ekirooto ekyo nkyakiriko sinaba kivaako nso kittaanya bulungi. Kati emyoyo egyo twagisindika ng'ogenda okubanja. Sitaani yekka yabanja, Mukama tabanja. Mukama tabanja. Sitaani yakola ki? Yabanja. Yensonga waliwo abantu abamu banaakuwa embuzi nayagala ataatwala ente. Ng'akuwadde embuzi oba kamyu nayagala ataatwala eki? Anone ente. Oyo ye Sitaani. Golowooza nti akuwadde naye ng'agenda atwala ekinene ekisinga ku kyakoze eki kyakuwadde. Kati sisita okunoonya Katonda tekyetagisa kuwaayo ssente. Okuwaayo ssente osobola okuwaayo kubanga oyinza okuba wooli tolina kyoyinza kugaba nga bwona agaba akasente ne kagenda ne kayamba abantu ne kayamba bano lujja okuba ng'oddizza. It's okay, tekirina buki naye tokitwala nga kimu kya 10. Ekimu eky'ekkumi si ssente. Fukamira wansi osabire omuntu ekyo kimu kya 10. Abaakukola ebintu ebyo abaakusindikira emyoyo egyo gijje gikubanje ofukamira wansi n'obasonyiwa ekyo kimu kya 10 oba okoze kwagala. Buli wogamba nti Mukama ono yandoga nampisa mu mbeera eno mbonyebonye emyaka 10 sente zange yazibba ate nansiraanya naye olunaku waliwo musonyiye ekyo kimu kya 10 oba waddeyo. Ye ssaddaaka ennamu eyogerwako mu Zabuli 5:17. Anti batugamba nti otawa kimu kya 10 tubye Katonda. Anti Katonda talina we yakusindika kukola. Katonda kye yatusindika okukola kwe kulaga bannaffe laavu so si kubajjako bya bugagga byabwe. Balinamu olunyiriri lwe batera okusoma olulaga nti otawa kimu kya 10 obobye Katonda. Kankubuulireko Mukama alina ensonga lwaki yakola abantu nga bampi abalanga bawanvu. Entegeera si yeemu. Mukama ye alina bwe yakikola ki? Bwe yakikola nti yamanya nti abantu bano bo bajja kuba bwe batyo. Mukama yamanya singa Yesu Kristo afa oba n'azuukira oba ne balekawo amalaalo ge nga galina we gali bajja genda basinze. Era yakimanya nti Musa bw'anaafa ne balaga amalaalo ge we gali abantu bagenda kusinza Musa. Kati ebyo byonna Mukama yajja abiraga abantu ng'alina ensonga lwaki abibalaga. Kati okuwaayo ekimu eky'ekkumi emyoyo mingi egyetolera ku mane omwoyo gwa ssente ogwo okimanyi ne ssente nagwo mwoyo ng'oli ne wabira ne miliyoni 10 ayagala fazaali atowe miliyoni 2 nazo azongere kuzize
kati ekyo kya ssente ogamba nti owaayo kimu eky'ekkumi n'owaayo wadde maaso ga Katonda no. Sami oba togenda kuzuula Katonda ensonga lwaki bambi omuwala ali mu kizikiza kati bamulaze nti oli mu geyeena okolera geyeena okwetolooza omuliro akabonero k'omuliro kalanga geyeena ne Kristo ye wajja mu kitangaala alanga kitangaala so si kizikiza kubanga ekizikiza bw'okireeta n'okiteeka wano ekizikiza kyonna kiba kigenda kukola ki kudduka ate bw'ojjako ettaala ekizikiza kijja kudda kati baamukuumira mu busibe bambi kati abamukweraliikira afuna ddi omusaala agukole ki aguweeyo ate era mpulidde mu meseji eyo yeewola n'okwewola yeewola ssente aweeyo kimu eky'ekkumi ne bannange lwaki wetutuuse awo nedda ekyo si kikyamu ekyo kikyamu kubanga bw'oba ng'oyagala kuwaayo maaso ga Katonda ekimu eky'ekkumi tebakyewola Sami waayo kyolina kyolina ne beruba siringi 2 nga by'owaddeyo nga mutuufu kivudde ku ntobo ya mutima gwo anti omusumba wamumanyiiza ti buli mwezi 10,000 anti mwe muleese okubabba kuba kati gwenze bw'oba ompa 20,000 buli mwezi ogotomanyi kyokola gweoyinza okuba nze ozimpa nga nze nina omutima omugumu nga nja zikwata nzigulemu obufaliso bwa 6,600 bugabira abantu awo kiba kikoze nze nsobola okitegeera neŋŋamba nti nja kukwata obufaliso bwa 5,500 njagulira abantu emmere njagulira bano zigwewo sijja zikuuma kubeera ku nze ekyo nsobola okukikola naye kati mmwe mukema abantu 2 abamanyi kakati wennyongera kwano lwenti awedde kati omwana okuva lyagenda ku kyeyo emyezi 5 asindika 2,000 ako kakadde kaki kalamba yakamanyiza omuki omusajja naye ng'omusajja gawa akakadde ako olw'eggulu asiiba mu kibaala webali ekirala basiyazi sente ezo zennyini zemuwaayo kwe bajja ne balya ebisiyaga avuga emmotoka ya bbeeyi alina n'abakuumi kwe bagula baby oil anyway kale nze nno kyensinza okutegera mu byonnyonnyodde nti ekimu eky'ekkumi is not the money you give ekimu eky'ekkumi kyekyo ekikolebwa mu ssente ezo eziba kivuddemu ekimu eky'ekkumi basically kisa kuyamba kwagala nti ne oba toyina ssente n'oyinawo amapaapaali 5 n'okwata n'owaako ate nekirala Sami teri muntu atalina kyakugaba yanti kyeŋŋambye nti oba toyina ssente oyinza oba oli mulimi olinawo ebibyo naye twagenda ne tuteeka mu mbeera nga abasajja ba Katonda bano abeeyita ekimu eky'ekkumi si okusiga omanyi byanjawulo ne babyawula ekimu eky'ekkumi era biina n'obubbo buwandiikeko biina n'obubbo mu makanisa baabiwandiika layini olina w'oyimirira siidi simate waliwo bazimba chachi waliwo eza radio waliwo TV waliwo yabage katuwagala kusonda satellite ne mukama lwali tetusobola kutuuka waawo Sami anti mbwenjiri eberenge etambula bulungi kakati ne musonda emmotoka y'omusumba yafunyemu obuzibu tulina okugulira omusumba emmotoka empya bingi kati n'otuukanga omwana aba yagenze mu kanisa ayagala akomewo yavudde ebweru katugeze akomyewo okukola sente ze zonna omusumba n'azitwala njagala osomera abantu ekyawandiikibwa ekyo tumanyi nga buli muntu yenna azaalibwa Katonda azaalibwa Katonda teyeeyongera kukola kibi kubanga Katonda amukuuma Setaani n'atamukolako kabi tumanyi nga tuli ba Katonda n'ensi yonna eri mu mikono gya Setaani Yokaana 5:18-19 First Yokaana First John kakati lwaki nkuwadde ekyawandiikibwa ekyo eno ensi yonna eri mu mikono gya mulabi Yesu Kristo akola statement n'agamba nti nze nga bwe siri wansi nammwe temuli ba mu nsi naye ensi singa ensi ebadde eyagala ekyayo yandibaagadde naye ensi tenyinaako tenyinaako muyinza omulabe Setaani baamukwasa ensi eno
kubanga Mukama yamugamba onaalyanga nfuufu ya nsi. Okawulidde ako? Kati bw'onaalyanga enfuufu y'ensi iffe tuva mu nfuufu. Teri sente ziva waggulu, byonna biva wansi. Buli kintu ky'olaba ku nsi kuno kiva mu ttaka. Sitaani buli kimu akirinako access n'obuyinza. Tosobola kuva eri gwe nolowooza nti no, omusajja bamuwa ensi yonna yennyini yeewaako n'obujulizi mu gundi mu Luka 4 lunyiri lwa 5 n'agamba nti ebyobugagga byonna byampeebwa era mbigabira bigwe nkola ki bwenjagala. Kati ani alina ekyobugagga ekiva mu ggulu okuggyako nga si Kristo? Okitegedde nti buli kyabugagga kyonna kye tulina wansi w'ensi kiri mu mikono gya Mulabe. Tuli mu kugezesebwa mu byabugagga ebyo ffenna, nti mu byobugagga ebyo tubikoleddemu ki? Tubigulumizza, tubisinza, tubikoleddemu kwagala. Kati ekimu eky'ekkumi tebakirewoola. N'asula wansi omunaku atalina kyalina ne yazimba gwe batemako amagulu alina kyasobola okugaba. Kubanga bw'agamba Mukama saasira abalwadde abali emulago, Mukama abasibe abali mu makomera bateekeko omutima gwo okwagala kwo n'omirembe gyo aba bawadde ekimu eky'ekkumi. Ate ekijjuvu maaso ga Katonda mu ndagaano enkadde baawangayo kisente, baaleetanga ebyokulya, ekibereberye ekyendiga, omwana gw'endiga ogwasookanga, ekibereberye kivudde mu nte eyo. Ente bw'ogula ente n'ezaala omwana ogusooka baaguddizanga Katonda. Mu nnimiro eyo bw'olima ebijanjaalo, olukungula olusooka osooka kujjamu notwala ku ki ku yeekaalo, kyekyabanga ekimu eky'ekkumi. Lwaki? Nti ono aleese lumonde alye ku muwogo, n'ono alye ku muwogo, n'ono alye ku lumonde. Baabangawo okufumba ku lunaku lwa Ssabbiiti, ne balyanga wamu, ne batuulanga wamuko wamu, ne battanya, ne balya, ne basanyuka, ne bayimbiramu, ne baddiza Mukama ekitiibwa. So ekimu eky'ekkumi kyakuyamba banaku. Kyakuyamba banaku, si kyakuwa musumba. Era buli akusaba ekimu eky'ekkumi n'agamba emmotoka yange yafudde, njagala ogitwale mugala gye baasabye akakadde kamu, ne njagala ekimu eky'ekkumi ekyo kimpinzikanise emmotoka, toziwaayo. Teri munaku alina mmotoka. Kubanga wootuukira okubanga Setaani atuuka ne mu birooto okujja okukubanja ezize. Ate n'ekirala alina akantu kakonyeeko, odi eyo ngazi, alina akantu kakonyeeko n'agamba nti baŋŋamba busimanya nteekeddwa okuba nga mpaayo Mukama asobole okunkuma, kubanga si nze neereeta ebweru. Katonda yakuyambako. Abooluganda mwenna, Katonda yennyini yateekateeka obulamu bw'omuntu, kye bayogera kituufu. Katonda yamuyambako, nate Katonda tamusaba ssente. Kati sooka weebuuza, ogenda ebweru Mukama yakuggyako mmeka ezo z'owa omusumba? Nga tonnaba kuwa musumba sooka olowooze. Kiringa ogenda ku musawo okutta emitwalo 5, olina kapito omudaala wa mitwalo 15, okutta emitwalo 5, ogenze omusawo atereeza omulimu, bizinensi ekole, ne kapito erina omututteyo. Kati ono kyakola, Mukama yakuwa bizinensi nga teriimu magiki yenna. Kati olw'okuba gw'otuuse mu katale oyagala okulaga abali mu katale nti ate bakozi, gwe mukozi gwasinga. Kati kapito gw'otwala eri ate osaba omukisa. Kati ate omukisa ogugabye, onaafuna oti omukisa nga ate ogugabye. So kunoonya Katonda n'okukola okwagala mwe muli obulamu. Ekimu eky'ekkumi si ssente. Bwe nkwata essaati ne ngikuwa mba nkuwadde omutima gwange, kuba mba nkuwadde ekiri ku mutima gwange. Buli kyengaba nga tekivudde ku mutima gwange, ekyo tekiba kya Katonda. Era ne ssente ze yakwata n'awaayo ng'awulira omutima gumulumiriza, teyaziwa Katonda. Kuba Katonda tosobola muwale n'asigala ng'akulumiriza. N'agamba Katonda ayogerera mu mutima, kati ye agamba omutima gukola ki? Gumulumiriza. Kiyakola kiki? Naye ate ekirooto nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo? Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery, tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye
bannakinkumu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku 07 5 519 oba 0787 996 667. Yosh Tech Services, empowered by innovation. Ebisinga byonna mu bikola lwakuba nti Musumba yansabira kamuwe kimu. Kati olaba bakiteeka. Temwebuuza ku Katonda. Bayibuli egamba abantu tebanneebuuzaako. Bo bali ku birala. Kati kasomala okukola ekintu ekyo n'ogamba Mukama, nsaba okumanya wenteeka ekimu kyange eky'ekkumi. Bangambye waliyo olukuŋŋaana beetaaga ekimu eky'ekkumi naye Mukama wayagala nziteeke. Oba lwakuba owulidde nti olukuŋŋaana we lukanteekeyo. Naye omutima gwo Mukama wagambye nti teeka. Kubanga ojja kuteeka mu lukuŋŋaana weetaaga obukadde 8. Bagenda kuba enjira ate nezo ezikola obukadde 8 mwe muzisonze ne muzikola ki? Ne muziwayo. Naye ate abantu abasula ku mbalaza batalinayo basula bangi. Nge obwo obukadde 8 bwe mugulira omuntu wa milioni 2 mu kyamuga atandikira awo. Aba ali wali okusinga mu kifo ky'okukola olukuŋŋaana lubata otagenda gasa bantu. Ekituufu. Kati sooka obuuze Mukama omubuuze omugambe olukuŋŋaana luno lwe baŋŋamba okuteekamu ssente. Okuŋŋaana ezo za bbeeyi balina oziranga, balina ozikubira obulango. Obulango bukaba bwonna butwala ssente. Kati ogenda obumaliriza bwoti ng'abantu tebayambiddwa bazze ku lukuŋŋaana basiibye enjala ebyokulya bye bagenda obyegulira naye ng'olukuŋŋaana luli milioni 10+. Nga temwalowoozezza ku kya mmere nti abantu bano bemuzze okubuulira enjiri banaafuna batya omwoyo wa Kristo nga nabo bayala mu mubiri ne mwoyo. Anti abe bakugana mu bya Katonda si bya mubiri. Babazze kufuna mmere ya mwoyo. Kakati emmere y'omwoyo era eriwa baki? Ba mwoyo. Naye emmere y'omwoyo sami nsobola okulaba n'ekuyigirako ebintu bingi. Era waliwo asobola okulaba Jeremaya namulaba ono ekituufu abadde Jeremaya naye tabadde yeye si abadde ayogera. Kati nze nsobola obyawula nti ono sami ono si sami kusinziira ku kibuuzo ky'okola ki? Ky'oba obuuza ne manya kati ono abuuliza mu mubiri, ono abuuza kumanya, ono abuuza kutegeera. Kati okwagala kwokka kwe kufuga ekimu eky'ekkumi. Era tolowooza nti ojja kuwayo sente z'ogende mu ggulu. Batuuka ne Mukama nga nkuwa ne sifuna. Luli nakuwa ne luli neku otandika n'okuwandiika sente z'ojja owaayo. Otuuka okubanja nga musaala zo Mukama luli nakuwa n'empaayo naye tonnansumulula. Kyokka gundi wamuwadde. Gundi yaguze emmotoka, gundi yazimbye naye Mukama nze siseetuka, simanyi ki kye nnakola. Kati nga saala ne bwe mba nga nze nnyinda okuwa nga nenkuwulira ng'osaba essaala y'amazima sikuwa. Sikuwa. Tuteeka Katonda mu ringi. Nga mulinga bali mu bbato mu kasonda. Nsaba onsaasire kino kye nakola tekyali kirungi naye Mukama nkuwadde ebyange abaana bange mbakukwasa bo tabawaayo naye ssente zazikola ki? Bw'amalanga dde bali agamba abaana bange abaana ba Mukama. Okitegedde? Kati okuwaayo tube nga tetunoonya okubeesingirako nti tusembeza Katonda mu mitima gyaffe. N'okusanga omuntu ali ku lubalaza nga talina kyakulya yeebase n'omubuuzaako wasuze otya ne bwe omugudde lizi lya 5 z'olina ky'osobodde ne bwe omugudde lizi lya siringi 5 ne bwe mutuulako n'omunyumyamukko naye n'omanya nti munayita mu mbeera ki n'omuwaka kasoling kaddakiika ezi n'otambula n'ogenda oba omuwadde kubanga Mukama anoonya omutima omulungi eri abalala. Tokikola balala bakulabe nti gundi ayamba gundi akola bw'ati no. Naye kikole olw'omutima omulungi gw'owulira nti kiri ku mutima gwange nandyagadde nkigabane n'abalala. Nandyagadde abantu mbalage nimbalaze ntya okwagala. Ne babasumba bayiga kusonda. Ogw'okusonda mukuveemu. Mwe muleeso kankubuulire sami teri kintu kireese kuleeta buzibu nga baana. Buli eyeeyamye wandiika erinnya lyo wali n'ennamba yo. Okimanyi ne mu ssabo bawandiisa ennamba n'amannya. Era sami tosobola genda mu ssabo notalekayo mannya gaaga ate olina okwogera gombi noteekako n'ennamba y'essimu. Bamanyi n'okukubira ne bakuwa ku biro tojjajja yagambye bw'ati. Kati gye kiri mu basumba. N'abasumba abo beetaagamu nabo
bajiramu ne tusomesa ku basumba abo ebyaddala kubanga abasumba tubawadde nnyo okututegeerera. Ekisooka mu byonna Sami kyekiri kye nagambye nti kasita bakuwa eddagala ne bagamba genda olinaaba ojja kuwona nokkiriza nti lye bakuwadde ogenda kulinaaba ojja kuwona. Olwekyo kyokkiriza naye bagamba nti mutukusabire ojja kuwona takkiriza. Simanyi kati wali tunsigako ku mafuta tolina ku mafuta kati amafuta gano gonna nayako nja gwogerako kanka kayiseewo katono. Amafuta abantu ge babasiiga gabajjamu kukkiriza tegabasigamu nsigo ya kukkiriza. Bw'oŋŋamba nti olina kunkwatako nsabire Sami wonna wooli bw'onkubira essimu n'onsabira nsobola okuwona. Ekyo batono abakitegeera. Naye ate kubanga ze bantu bangi bensabyeko nabo ne bawona. Naye ate bwenjja n'oŋŋamba nti kyankuteekeko omukono kiba kimala okukkiriza nti muggome muli amaanyi agagenda okukola ki okumponya. Ekitegedde oba kyenjogerako? Kitegedde. Okukkiriza Katonda waliwo enkyukakyuka nnene n'okulowooza biki byagenda okukola nga tonaba bikkiriza. Kaddemu bakategeere bulungi. Okukkiriza Katonda waliwo enkyukakyuka nnene n'ebyo byabagenda okukola by'otanabakola ki byatannakola. Gwe kasita okkiriza nti asobola okukola kino nze sitaani yandinzese era singa ndi mufu naye nakkiriza nti nsobola okusavaivinga kubanga abantu bonna basimatuka sitaani bw'atafuna exit ngumu abagenda kufa abagenda kugwa eddalu abagenda kulaluka. Abantu bawulira nti gundi yavaako agenda ayogera yekka mu kkubo kubanga oli bw'atuuka n'awamba mayindi yonna na buli kimu kyonna n'akisalako n'abanga atambula naye mudde eno mudde eri nga tokyalina kontrol ku mubiri gwe. Naye kasooba n'okukkiriza n'ogamba naye Mukama kino kinnuma naye nzikiriza nti jja kuwona. Kyowola nti baga nti okulokoka obulokozi tekikola ki tekimala kisembeza ekitiibwa kya Katonda oba Mwoyo Mutukuvu munda mu ggwe. Mwoyo Mutukuvu yatandika okulumiriza kati kyekiri omukyala kyadde awulira n'agamba naye mpulira omutima guŋŋamba kino naye ate gunnumiriza ku kino naye ate bandaga nga kino kyenyina okukola. Bayibuli egamba mutunule mukkirize olwekyo temutambula olwekyo kyemulaba naye olwekyo kyemukola ki nti ensi yonna abantu bagamba nti ensi yonna yonna kyogamba temanyi nti luno olunaku lukulu. Gwe Jeremaya gwotugamba nti luno olunaku si lwa bwa Katonda kyogamba bali bonna bapasita bo tebakimanyi bo nga baatiibwa bonna bakyamu. Kyenagambye nti gwe mutuufu entegeera okumanya Katonda kulina minzaani. Waliwo abali wansi nga basuubira okulinnya ludda waggulu. Waliwo ate abali ddala nga tebasuubira nga bo baafuwizi nga bakwata ayisi tosobola mubajjamu bugagga sente bitiibwa nga tosobola kikola ki kukimujjamu. Kati obwakabaka bwa Katonda tebutambula bwe butyo tebutambulira ku bitiibwa tebutambulira ku sente butambulira ku laavu. Sami omuntu kasita akkubira essimu n'ayogera naawe n'omuddamu bulungi oba omulaze omukwano just nga kyeyeetaaga just kwogerako na muntu naye n'otamuwa budde nomuga ndi bize tonsumbuwa naye nga Mukama abadde ayisiriza mu ggwe okuba ng'ogabana n'oyo asobole okumanya n'okutegeera kati naaba nga takoze eki nga tategeddera nga talina kyakoze eki talina kyafunye. So ndowooza kyekyo tumuzeemu bulungi. I think ekyo kitaanyiza bulungi era bakutegedde. Wemba nsamalayizinze byayogedde byonna biggwera mu statement emu. Katonda gwe tulina okutunuulira ate tumwebuuzengako bwe kye tugenda okukola. Ebintu eme bikwatira mu byamateeka nti kakati eno gye nsabira ye musumba wange kati era gwe nnyina obwekimu eky'ekkumi. Katonda w'omusaba n'omubuuza akugamba ki oba ebyokusaba n'okubuuza Katonda twabirekera basumba be batulabirayo. Osobola okwebuuza kakati oba omusumba wamuteekamu tuluba eryo oyawukanirawa n'omusamizi ow'essabo obeera n'ow'essabo wanyeenya abuntu bwammwe bwe munyeenya yakulabirayo kale bwe wali onyeenya obuntu bwammwe bwe mwali munyeenya yakulabirayo
jajja ngambye ndaba wano siwe mwali mukola bwe twali tukola ssebo naye sikyaliyo anti bwe mwali mukola essebo so kitegeeza omusumba oba omutadde mu ttuluba eryo nti yalina okukwogerayo ewa Katonda tolina wooyawukanira noono obulamu bwe bonna waabuteekamu jajja andi kati era n'omusamize olaba akantu kano nako kankayiseewo nja kkeerabira bw'ogendewo omusumba n'akugamba ndaba mujjawo eyakola kino n'agamba sisitawo yakola kino sengawo yakola bw'ati naye Mukama agenda kuwonya awo dduka misinde vaawo ntamu kubanga n'abasamize bakola omusamize asooka kuteeka mu position wogenda kukkiririza gundi yeyando kati bwagamba nti gundi yeyakuloga ne bwakusabira obusungu bubeera kwoli yakuloga kati abasumba abatuufu ne bwategeera nti gundi yakola ekintu takugamba asirika naye nagamba tusabire kino na kino neeyiga okwagala n'okusonyiwa naye nga yakitegedde kubanga yensonga lwaki Mukama amuwa eriiso eriraba yasobola okulaba ajja akubuulire naye mukubuulira talina kusiga bwe gamba nti Sami sengawo yakuloga olw'ensonga nga kituufu yeyakuloga oba ombuulidde amazima naye ate oba onsizeemu obukyayi era sola mwagala kati era nekino bwe kiri oli kasita omusumba agamba tulaba mama we negundi yakola biti Mukama yandaze oyo sitaba Mukama oyo aba sitaani kuba sitaani yalaga obukyayi talaga kwagala amazima difference ennene esinga mu bintu ebbaga etukoledde ebyobusamize ne bujulizi bwempulidde teachings zempulidde bannange ewa Katonda twetuukira tebakutuukira ewa Katonda twetuukira tetwetaaga muntu yenna kutegeerera sigenda kuddamu ebyo byogerako we banaakutegeerera era bwe bakutegeera ne bakubako bye batutte totukaabirira kubanga ekisooka byonna Sami nze nategeera Katonda era nze gwe mulaba no siina musumba ekyo kibaluma nnyo siina musumba omusumba wange bamuyita Kristo gwe nalaba eyandokola eyampa deliverance nali wakufa nampa obulamu siina we nagenda nanjatuza bulokozi nti musumba wuuno wano taliiyo kubanga bonna kategole yaabwe yeryeki eryemu naye okutegeera Katonda kikwetaagisa gwe kennyini so si kubuuza Sami Jeremaya mutuufu Sami gundi mutuufu Sami gundi mutuufu gwe era kyola abagize nembawo ennamba ya Jeremaya mbagamba kimu temugeza ne mukwata Jeremaya ne mumufuula Katonda siri era sijja kubeera mugende mumuyigireko ababuulire mumwebuuzeeko omusajja nga we yagambye amagumba galeke li emiwula kale ndoza tugende mu maaso tuyongereyo n'obujulizi obujulizi twakoma nga olukiiko olukozi Kabulaza ayiseemu Kabulaza yayitamu Kabulaza wayitamu otandika kati okutunulira ng'olaba abantu bano balinga be bamu owuliriza rediyo zaabwe obujulizi bwabwe bw'abantu be baleeta ng'obanga abiraba notegera onaalimba onaavudde kati amaliza nkubuuza ekibuuzo nti olumu abatuwa obujulizi baba balimba kituufu emirundi 10 kituufu emirundi 10 baba balimba anna kubanga wegambye nti babeera balimba abantu abasinga sitaani abakozesa kikiri kyenatandika mu ntandikwa ng'agamba abantu balina testimony nnungi naye nga bw'otunula gye bamudirecting ogenda okulokoka waliwo question mark kati lwaki baba balimba kubanga omulimba oyo ayogerwako mu Yokaana 10:10 ye yajja okubba okutta n'okola ki n'okuzikiriza ate Yokaana 8:44 egamba nti ye taata w'abalimba kubanga mubbi lulimi lwe mubbi kati bw'ajja n'akuteekamu embeera eyo otambula n'okkiriza nti ye njogera ne Katonda ne confidence ate ye afugira mu ntiisa kola kino kikole okusonyiwa kuba kutono
era weegayirira nnyo naye mukama taata nayenze naye nsaba onsonyi nakusonyiwa sitaani amalaga tigenda onaabe ebyogo naba ku ddagala bwe riti kati kola bwoti weegayirire siiba ennaku bwe ziti mulina n'ebimuntu asonyiwanga wachapati temwamusonyi tasonyiwa ye wachapati tetwamusonyiwa owachapati yakisussa teyakomaawo lwakuba nti natemako katono amateeka yagamenya kakati natuka sami nampulira njagala kulaba Katonda era mpulira nesunga okumanya Katonda mutegeere nanoonya kubikwata Katonda nanoonya kubimukwatako so si kumutegeera kulw'amaloboozi ge najjanga nfuna nensalawo ne ngamba kaŋŋende mu tawuni eno noonye buli kye bayita ekika kya firimu kibazanye ekyogera ku Mukama natandika okulaba katambi firimu ku firimu Passion of Christ zonna nenziraba era zonna nenzijja nga nziwuliriza nenzijja nga ndaba byonna bye bazannya ezimu nga nzikaabiramu endala nga eza Yesu basinga omukuba nazikaabirangamu waliwo efirimu eyo gye basinga okuba Yesu eyo yankulukusa amaziga amazima gati nali ntituse nga mpulira nigudde mulaavu n'omusajja ani yagizanya mpozi si ye Passion of Christ gye bakubiramu Yesu ennyo n'omubiri ani yagizanya Mel Gibson nedda sebo sibamanya nange sibamanyi mannya kati nze nalabanga firimu ezo kanatuka ekiseera nga mpanze CD zendaba kati nikimpaliriza ate eggulawo ne kompyuta kati nga ndaba zino zijja kufa mbere nga nzitereka mbere nga nzikola ki nga nziraba nziteekemu bulungi kati nengula kompyuta nemanyi okuba nga nzisitowalinga mu kompyuta nga nzineemingako nengiteekamu kati nga nziramu nenziddiŋŋana nga njagala kusinkagana Katonda kati netuka essaawa empulira nga era tezikola ki tezimala kati Bayibuli y'Oluganda eyo yansumbuwanga nnyo nga sibitegeera nga olunyiriri luli lumu lwe nakwata Yokaana 14 olwo nga ne bonzuukusa ndumanyi tiye kubona amazima n'obulamu kati ekyo kyokka kyampalirizanga okuba nga ŋŋamba naye Mukama ono n'amumanya ntya kyampaliriza okunoonya Bayibuli eza audio Bayibuli ez'Oluganda naye nga ziri mu audios nagenda kuyita nenko kuzifuna kanatuka okuba nga mpuliriza ebitabo nga bina olunaku nga nteeka ediseti mu matu netandika okuwuliriza ekigambo kya Katonda niko okuba nga mbiwuliriza nga mbiddamu nga saagala kuwuliriza music nga muyina mu ssimu naye nga simuwa nnyo budde nga njagala nnyo okuba nga mpuliriza kati natuuka ekiseera ne mpulira nga era nayo omanyi okusoma Bayibuli okuva ku lubereberye paka ku bikulira nga tonakyo jjeemu naye nga wali watuuka kali ku Yokaana 14 koko osinga otegeera awo Yesu Kristo ali mu kwogera Yokaana 14 ng'ekyo kyensinga okola ki okutegeera kati natuuka ekiseera ne mbanga amazima gali nti binsobedde nga sibitegeera bulungi kati awo tandika njansinkagana mikwano gyange njansinkagana emikwano we nasinkaganira mukwano gwange oli gwe nagambako gwayogerako naye gwe nakubya ne nkubuuza omusajja oyo yakola ebyamagero oba chapati zaaliwo omusajja kati ate nzija nsinkagana omusajja oyo kati bwe musinkagana yali alina ku ttaka wa kuuma kati ng'olu ni mu process enoonya Katonda musembeze kati nga mbaako we musinkagana pozi yali avuddeyo yali tagendanga nayo kati nze nonna process yonna gye mbanyumiza yali tabimanyi naye nga akumanyi nga tammanyi yali tammanyi nalina mukwano gwe waliwo mukwano muganda we yali engineer kati engineer oyo yabeera mukwano gwange nnyo kubanga namubuuliranga ebintu ne bituukawo. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.